Kalevu wano ku MRU TV Pokopoko News. Kamera zaffe tuzikezezza mu katale ka Usaafi akasangibwa e Mengo. Okweyolera ku bwavu obuli mu basuubuzi. Akatale kano kaakolanga nnyo wabula nga kati ebintu tebikyatambula bulungi ddala. Twogeddeko n'abasuubuzi ab'enjawulo mu katale kano era nga batutegeezezza bwe bati. Abasuubuzi bagamba nti ebizibu bye basanga mu katale kano bingi ddala. Nga mu bino kossa emisolo egibasibwako gavumenti ya Uganda n'amateeka amakakkali. Era batutegeezezza n'embeera y'obudde kossa akasana akafudembye ebiro bino nga kayingiridde nnyo emirimu gyabwe. Era nga basabye gavumenti ya Uganda kossa n'Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni okuba nga abadduukirira. Oluvannyuma lw'okwogerako n'abasuubuzi ab'enjawulo, tusobodde okutuukirirako kyeyamaanyi w'akatale kano nga ye Mwami Jamaada Ahmed Ssali. Naye abaddeko n'ebintu by'atubuulidde ye nga ye by'asuubira okuba nga bye bitaataaganya abasuubuzi mu katale kano. Kyeyamaanyi w'akatale kano atutegeezezzaako nti waliwo ekkubo eryali likolebwa okumpi wano n'akatale nga lino lisibye nnyo emirimu gyabwe. Okugeza emmotoka ezaali nga zireeta ebintu mu katale zaataataaganyizibwa nnyo okutuukira mu budde, kw'ossa n'abantu oba abatambuze abajja okugula ebintu mu katale. Chairman yeeyongedde n'atutegeeza nti abasuubuzi ab'enjawulo abasula mu katale kano batawaanyizibwa obulwadde obw'enjawulo ne balwawo okufuna obujjanjabi mu budde, nga kino kibasumbuyizza nnyo ng'abakulembeze b'akatale kano okubeera nga batuusa obujjanjabi ku basuubuzi bano. Chairman asabye oba akubidde omulanga gavumenti ya Uganda kw'ossa n'abakulembeze ab'enjawulo n'Oweekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okuba nga abadduukirira. Embeera y'abasuubuzi mu katale kano tesanyusa ddala, kw'ossa n'embeera enyigiriza abasuubuzi mu katale kano. Eggulire lino tugenda kusigala tuligoberera wano ku MRU TV Pokopoko News. Sigadde nze Nassozi Amina olwa MRU TV.